This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. You have made money is lost your song. Yet Delta Cash is here with a car logbook loan from 2 million to 300 million. Come we change the song to who has money? We have money. Who has money? We have money. Wabi? Afrika banaffe tubaniriza nnyo Ryan restaurant ya Omufirika esoose mu Bwanzu. Nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe ennansi, era tubaaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno y'emmere yaffe endiirwa, tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boyiro omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamonde akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boyiro n'ekyennyanja kyaffe ekya boyiro, era nga byonna si bisiike, byonna bya boyiro. Ruzungu kale kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugere namuza kujere kutoka ntoko nimbuzi ndi ala bora babaddi abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba ina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange sendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. And yes, I'm joined by Mr. Andrew KYAMAGERO. Yes, it's been months. Oh yeah. The last time I was with you, you introduced me to Sharon. Yes, again. Sharon twakolayo akantu omulundi gumu, but she's in and out of the country. Tate leero naye she has some ideas she suggested to me. There's a bigger product we are trying to work on. Nice. That moves away from. Negwe olira otya nga kati olina more than 3 products. Yeah. It is a challenge. Me nze ekyoka njagala okwebaza bali Kasuku Live, mwebale kwekumira Kasuku Live. Yeah. Kasuku Live yagenda more global, we were hosting a president. Yeah. And I think naddayo nentunuulira ku show yaffe, it was the 14th show we did with you. Nenkugamba nti if you're consistent and you have a particular narrative gy'oli mu kwogera eri eggwanga, time must come when ministers actually accept to talk to you. And after the presidential discussion, nendabanga abantu batandise okujja nga bakkiriza obakyazi ekyali kitasoboka emyaka emabega. Yes. So njagala okuyozaayoza naawe okusigala nga ng'oggumidde. Amina. N'ogamba nti ekijja kijje. So I was happy on the other side. Era nendabayo ababuyabuya abamu enkwezenge ezakwogerera amafuukule naye ate ne sibanenya. Abantu baagala nnyo okulumba kyofunye. Nina ekintu ne mukyala wange twakozesa kati ennaku zino nga kajjooka ewakaawo. Kiki kyotalaba? Kategedde. Kati kemukozesa? Mukyala nga bajja okugamba mwami KYAMAGERO kiki kyotalaba?
And lwaki kansesa? Because I know how we started. In a bushy area like this. Yes. Emabega wa Serena. The hard work. Naye kasita omala okusomoka. N'okuba akaggi. Suddenly everyone loves to associate with you. Suddenly everyone ayagala okukuliraana ennyo. Ensi twagalamu migaso. Yeah. Naye I think this year gwe mwaka gw'osinze okutuula wansi gwe ng'omuntu n'okola kye bayita introspective. N'olaba emikwano gye emituufu. N'olaba because nagamba nti Katonda agguliddewo Isaac a chance okulaba emitima gy'abantu. Butereevu olwa ssente. Actually, it is not about sente. It is the access. Oh. Nti kati gw'olina access mu ssimu y'omu mwe bali nga bagamba nkola ntya okutuuka waawo. Mukulu si gwe njagala Natasha ono mutuuka because you have access to something they never imagined. Yeah. Abaasoma abakungu naye nga kati gw'olina access eyo. So sente zijja ne zigenda, but access, it's a big tool. Me I deal with access. Manya amaanyi agali ku kye bayita access nti nsobola okukubira minisita gundi oba director gundi n'akwata essimu n'atabuuza who is this n'agamba Kyamagero are you okay? Ekyo kyanjawulo. Kyamagero obadde ogamba ki? Ekyo access eyo gye basinga okweta actually byonna byolwa nabyo biri awo. But njagala okuyozaayoza ssebo bingi bibaddewo ate era ne byatuuka mu budde omanyi Katonda akwozaako ennaku. I was looking at the patterns nti jjajja yali akatuvaako ate Katonda n'akusanyusa n'omutima omungi n'ojjula. Then you're a psychologist, so okimanyi your morning became much more easier. Yeah. Kiringa nti jjajja Katonda bwe yamuwummuza naga kati nziguddewo guli omulyango. So it was different patterns for me. Nengamba Katonda ampadde chance Isaac agenda laba abantu abatuufu neera nekitegeeza okula because otandika okukola decisions okuva ku level etali ya vibes. Yeah. Naye nga oli mu what does this look after 10 years because abo balaba bakubala mu myaka 5 bagenda kubuuza obuwumbi 5 bwakola ki. Ne beerabira nti buli ssente ze bagenda okuwa zibeera ziva mu budget line. Eryetaga accountability. Ate abantu baffe ne bwobawe ssente enkalu olumu tebazitegekera bulungi. Yeah. N'abagenda okukola media tegenda ku amplify nga bwe bakyusiza bulamu bwabwe. So obuvunaanyizibwa obukuli ku bigabega bukulu bw'amaanyi. Era nsabira nzikiriza Katonda agenda kuwa ekiso ojja kuyita waawo. Amina. It's been a long time coming. I know. And we are happy. Thus far the Lord has brought us. Oh yes. Tuyinza okuba tetunnabeera we twagala kubeera. Yeah. Naye tulaba nti tutambudde. Omanye ekintu ekisinga obulungi mu nsi mnyame believer that at some point you have to sit down and reflect ng'olaba gy'ovudde ne wooli. Oyinza okuba tonnatuuka woolaga but there are steps. Nze simanyi kiki oyagala kubeera kati because the challenge I gave you nga tutandika we have reached a level nti kati olina kubeera nga Ryan Secrets. Yeah. Ryan Secrets yalina products olumu ku media ng'alina ba Kim Kardashian ng'alina Rick Dees ng'alina ne show ye nga Ryan Secrets ng'alina products ezo zonna ate nga zitambula. So Kasuku alina okutuuka mu mbeera nti olina products nga 6 ezitambula ate nga zonna ziri on demand. Nenga toteekamu nnyo nenga kati gwe kyolina olina clarity of the audience. The audience content matrix ng'omulina bulungi. You just start the new products the market cannot avoid but must consume. Yeah. Kati bw'otuuka ku level eyo oba becoming a hub. Otuuke wano ogule warehouse ennene oteekemu zi different booths nga TV tezikyasobola kusasula rent. Naye nga bajja ne bagamba ffe tubuukinze eno morning show ffe tugikolera wano night show ffe tugikolera wali tukolerawo ku kale show. They pay you. Bo baleeta ba presenter baabwe nga kamera zonna zizo production yenna wuwo bo bakiwedde because that's where we are headed. So
that vision egenda kwetaagisa okusoomooza kuno kw'oyitamu. But nekira kikulaga nti ensi eri mu kushiftinga. Nalaba omuntu ng'agamba abantu tebakyabeera nnyo ku TV, tebakyawulira radio. There is a reason lwaki government sente esinga zissa mu radio na TV. Naye it is expensive to operate a TV station today. So abantu nga mmwe, abantu nga muganda wange Brian Mulondo, abantu nga Owaraga, tulina obba tunuulira ennyo n'eriisa ekkaliriza as a nation, because you set the public discourse okutambula. I know. Simanyi oba nkiyuzizza nnyo, but that's ultimately because that's where we are looking to go, and we think because now in a country like ours, that space is still virgin. Very. We've actually, I was talking to someone nanga Kasuku, Uganda temunnakozesa internet wadde ebitundu 2 ku buli 100. That is why sometimes when we have the discussions, people be telling us, you went to the president, watch them while you get the monetization, bichi. Oli bogena never kulaga statistics zaffe. Oli akugamba, so how are we presenting this to TikTok? To ask them to cut a fair deal with them. Yes. Kuba oli agenda n'akugirayo ensi nga Ghana. Yes. N'akugirayo Nigeria. Yes. N'akugirayo South Africa. N'akugirayo Namibia zaani. Ekyo kyakola kikyamu olw'ensonga kugeraageranya America ku Uganda. America ebadde independence emyaka 2+. Uganda tetunayozadde emyaka 10. The same vein wekituuka ku content creation, ezo ensi zaakugerezaako baabaga amateeka emyaka 2 emabega, emyaka 3 amabega aga protecting abayiiya n'ebiyiiye na butya bwe bafunamu ssente, whether locally or regional or globally. Uganda tukyekuba mpi mu parliament ku kino kye tuliko. Kitegeeza nti abantu baffe ng'oggyeko okubeera nga bagenda kukozesa emitimbagano gino, balina okusoomoozebwa okutegeera nti nga sinnakola video ya TikTok ng'oggyeko buno $1 bwe bampa, teeka ki erinnyamba okufuna ssente zange. We are very creative. So onboarding the audience eyaba content creators okutegeera ekijja n'okutunula mu mateeka agaliwo agakuuma bye tu creating as content creators, kigenda kwetaagisa not only you. Government eteeka okuba nga eri willing okuteekamu ssente. Kyekoze nzize ngoberera ow'ekitiibwa Nnyombi Tembo, he's doing his best. Bw'ogenda n'otuula ne boss, afuna obudde otuule ne boss oyo. Boss amanyi ebintu bino. Omwogezi wa UCC. Oyo omusajja omulaba alina ebintu 2 bye mwagalako. Ekisooka ayagaliza. Bw'onoomutuukira n'omugamba njagala ntegeere figures zino zikola zitya. Boss alina data asobola okulaga abantu bameka abakozesa essimu mu Uganda buli lunaku nga UCC. Bameka abavudde ku feature phone ezina Facebook 0 okudda kuseereza. Biki ebyabatanudde okudda kuseereza. Banga kiri bamala ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube. Oyo data yenna amulina. So n'otandika okukola ng'obeesinga ku data, not vibes and mashallah. Bw'otambula bw'otyo kigenda kwanguyira okukola content. Nze n'abantu be nasanga munnange eyo gye ntambulira nga content gwe bakola sina wa YouTube wa Patron ogimanyi wagingamba. Naye ng'oli akola content waba researchers yekka nti mu research tukozesa model eno we nakola eno n'otuukayo ng'alina 7.8 views ku video emu, naye nga buli video okuyingira ogiraba asasula $10. Ba researchers. So n'okumanya n'enki yaffe nti nze ngenda kubeera wano kikola. Naye Uganda ina kyetuwa nti you are valid for only 10 years. Kasita emyaka 10 gisukka mu Uganda tubeera ne cycle ekyuka buli myaka 10 wabeerawo abayimbi 10 ababeera ab'amaanyi. Bwe gitandika okuggwako batandika okufuluma. Wabeerawo bannamawulire ab'amaanyi tutandika okufuluma. Wabeerawo so olina otunuulira nti mu myaka 10 egiddako ntendese Kasuku bameka bagenda osigala nga barunninga this direction. Nze nenzira ku back end.
That's it. And I think boy, you get the research and everything. It's one of the gospels zengezako kati otambuza. Actually, nade njogera mune Samson Kasumba. Lakuba he begged to differ from me. He was like, you know, don't give a lot of time to, you know, trying to enhance others. First enhance yourself. You know? Uliriza abasajja abo. Ngamba soko ofune ekicho okikwata okitereeze bulungi olabe okitambuza kubanga yachogeredde mu mutima mulungi. Yachogeredde mu mutima mulungi. Yabadde akugamba gwe soko ofune data wo. Understand the audience content matrix. Beera ng'oli grounded nti ne bw'oba weebase omanyi omulabi wo ki kyanoonya. The conversation we have there, I was trying to Nande Mugamba, I want to host you to talk about social media. Right now, my passion now, erinyo social media. I don't know somehow, obongo bwange buli so disturbed there. Or I don't know chiretentia KYAMAGERO. There's some time nagena mu office here, one of those people. And you know, he had invited me. Kati nga waliwo abamulinze waliwo ne files wano. Nangamba Kasuku olaba. One thing that is bothering me about those people bokuliro bokola nabo ali ku social media. Nti I don't understand how you get a chance to meet the head of state. No sigala ng'okyalinga bw'oli. Okitegedde? Nti nangamba nti fe tukolera government. Naye naffe tuyayaana kola ntumiitinga ku president. Oba genocide. Oba kale kangambe speaker wa parliament. Tubeeko ebintu oyo mujjeeko. Oyo mujjeeko embuzi ogenda gitta. Mujjeeko. Kale tubeeko ebintu like life, CDF. Okay, CDF. Life-changing things. Because the thing is, if today you woke up and met the CDF GEN MUHOOZI, I have met him. You have the platform to tell him that, can you do this for me? And in our country, never chitabeera financial. He can just recommend you for a job. Katolaba, I would sing okubeera n'obuzibu. Being in presence of power will freeze your mind. Nga tomanyi ky'osaba. Nkijjukira twakyogerako eddano nga KYAMAGERO mwamiitinze omukulembeze ennaku oba kulo try tugenda muyimbi ki yali azze Shala mwana Kanda Bongoma noga nakulabye ng'oli ne Museveni muli mu ntene kati wamusabye eki be twagenda nabo jjukira bye baasaba Big Eye yasaba sente za kola video yasaba obukadde bwali 250 ne babumuwa Salvador n'asaba ddabo kabini ne sente ne babimuwa nze bampa butabo bubiri bo wasaba yagamba no muwe butabo bano ba sente oli bwagamba nti meetings omukulembeze ng'akusuubira ofune progress eya overnight kitegeeza teyategeera buyinza muntu gwe yasinkana bw'alina. Omuntu oyo asobola okugamba nti Kasuku temuwa ssente naye mumutwala asome kino. Nga gwa kutegese nti mu Bible wawe bagamba nti waliwo akasanvu ka Katonda. Simanyi oba ofuna obudde n'osoma ku bitabo ebyo. Bagamba nti waliwo akasanvu ka Katonda. Ensi eno ne bwetuuka neeyonooneka ennyo waliwo akasanvu mu nsi muno nga bo bali ku kituufu. And when such times come, bavaayo. Abantu abalina obuyinza n'amaanyi babeera n'akasanvu kaabwe. Omuntu n'ava eri nga tomuwuliranga nako ne bamuwa obuyinza. Oli bwagamba nti ayaayana ku miitinga mukulembeze, ekisooka ye ng'omuntu talina pulaani. Kasuku n'agamba nti tukeera no ku makya ne tuyomba ne tugamba gavumenti byokola tetubiraba n'ensi gye tulimu tetugiraba. Naye tulina bannayuganda nga ayingira omwaka nga talina pulaani ku biki byagenda kukola mu mwaka. Nombuzo baka guno yagala kukola ki? N'agamba nze ngenda na lunaku mulekerawo enso gitambuliza kwa agenda. Ye nga bwatu bwakivuga kati bw'obanga tolina pulaani ya bulamu bwo okumala myaka 5 nenga gavumenti ekugambye ffe bino bye tuli mu kutunuulira n'ebibiina by'obufuzi NUP juzi nabalaba nga bagenze mu strategic planning nti mu kisanja kino tugenda kuba ku nsonga zino. Twali mu Luwalo juzi ne mu lukiiko lwa Buganda
nali eyo ebunaayira naye baali live ku TikTok ne ku YouTube nga ekinteesaako njagala kumanya ng'Obwakabaka tugoba ki mu myaka emeka 5 kati ebitongole ebikufuga n'abakutwala bakulaze plan emyaka emeka 5 naye katamba ozunga tolina de plan ya myezi 2 kitegeeza nti singa Katonda akuvaamu n'enkusuula mu maaso g'omuntu alina plan ogenda kufiitinga mu plan ye kubanga gwe tolina plan. Yes. Osobola okumiitinga omukulembeze n'akubuuza oyagala mmeka ekyo kyewalanga nnyo omuntu yenna bw'akubuuza nti mmeka ze tulina omuwono tumuggyemu access will be hard in the next agenda. So abantu abo gye boogera tebabyogera lwa butamanya naye olumu ffe ng'abantu tetwezuula nakola koose eyo okumala emyezi 6 okwezuula who are you, like what drives you, like gwani ddala bw'oba tonnatuuka mu buufu obwo na mu mbeera etegeera ebyo you will get in 2 rooms, you will be on tables, but you will always stay the same. Your life will never change. That is what the other guy was telling me. The other guy was telling me, like, how do you sit? You do a video and you confidently say, "Fe, twawadde genocide. Genocide nagamba bati," and you say the same thing for a full year, and your life does not change. Why? Nkadi ngambuza anti bana abantu boboli nabo. Kale bo bafunye omukisa ogwo meeting ono. Definitely there has to be a cause. Wachi yabayita. Because maybe alaba they have the numbers and what. To his benefit, yafunamu. Yep. What do they gain from him? Kakati anti bo balina okubeera nga buli kiseera bo essanyu lyabwe liririmu twayogedde ne genocide. Anti waliwo ebintu bibiri. Wegendereze nnyo kino wabadde mu State House wakirabye. Abaami ababiri tebamiitinga muyala. Musooka kulya. Babayisaamu juice amagenda n'amadda. Because abantu baffe abamu bakiboggwe mu ntegeera nti basisinkana abantu abalina obuyinza ne batabeera bali mu gavumenti. Omuntu asobola okumiitinga ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga naye nga tamanyi maanyi g'alina. Naye ng'obadde okimanyi nti wetwa tukola cabinet Buganda erina ebifo bye bagiwa nti mu cabinet eno Buganda twagala mutu ba minisita bwe bati ne recommendinga amannya ago Bunyoro, Busoga, Tooro bonna Obwakabaka babeera kandi bagamba nti muleeta abantu bammwe. Oli ye nagamba nti nze wowe ekitiibwa Mayiga abeera wali ffe tubeera wali. That is pride enough. But there is no relevance. Takulaba mu mugaso as to why akwongerayo. So nze nina okukkiriza nti abantu abakola content creation naddala abo be muli nabo ba Natasha kikyotalaba, they must have a deeper reason lwaki bakola kye bakola nga tebatandise channel lwakubanga baagala funa ku ssente oba negundi ezo. Wateeka okubaawo omukululo kiki ddala kyengoba. Ate abantu abasinga ofuna mu content creation we Uganda tebali Uganda. Exactly. Babeera bunaayira. Kyekituufu. Babeera bunaayira. Kati mwe babeera wane waka era ujje wetegeze obajjako internet. Abaali e Bulaaya be bayombe nnyo. Yes. Bw'oba oyagala munnayuganda akulaba e Bulaaya olina kubeera ku channel za wakasi za Bulaaya. Ekyokubiri ojja kufuna obudde osome ku modo bagiyita double screen approach. Nti omuntu kyamiisinze ku TV talina kimiisinga ku ssimu. Kati olina okunoonya butya bw'ogenda okubeera wakati awo. Abamu Facebook bagikozesanga, just finding friends. Naye nze ngikozesanga business. Nina back end ya metadata oyo ne musoma. Waliwo omwami bamuyita Isaac. Njafuna obudde mukunoonyeze. Ne Kenneth Ntende. These are data guys I deal with. Ye Kenneth Ntende akubuuza nti guno omwezi oyagala kukola ssente mmeka nti obukadde 8. Nagamba tugenda kukola bino wammanga. Bw'oba tuwezezza bukadde 8 nkuddiza zino. They deal with data. Bamanyi ba client ba Uganda bwe batambula. Because munnayuganda omutuufu alina ssente ye muntu alaba Netflix naye ng'alya nnyo ekikomando. Alaba Netflix n'abeera nnyo ku booda. So olina okumanya psyche ye etambula etya mu spending ofune ekituufu. So
okumiitinga abakulu musobola obba miitinga naye ekigenda okusigaza nga really relevant mu maaso gaabwe okyusa otya obulamu bw'abalala n'obulamu bwo obukyusa otya waliwo abantu abaagenda ne bamiitinga abantu abo ne kifuuka ekikolimo muganda wange mayinja yabamiitinga bonna amanye embeera gy'alimu so meeting them can be a casual blessing. Mungeri movenda. Okay, but just going back waliwe madenganti, my discussion with Samson was because right now my passion now is bendaba abavubuka like me ntambula nnyo. I see a lot of young men and women who do very great content. Yeah. When you go on TikTok, people are making very, very great content, but they are not guided. How do I make money off this content? There are people who are still happy nti ngenda kola yo content soza je sasule ya kakadde. Sozo yani. Sozo there's one of my Sozo properties. He does some good content atunda takand you know property. Ono wabagundu wabamadirati. Oyo. Yeah. So abantu babera contented nti solo sasulwa ya kakadde. For me what triggers my mind now background yange jenanti ku NTV we twakolera ku NMG NTV ne Spark twina abana we twakolanga nabo olina omugamba nti bobo osobola ku interviewinga kyamagero kusaasira kamiliyoni n'obitwalira TV osobola bw'otandika obiteeka ku YouTube yo ogenda olaba within 3 months agamba Kasuku natandise ofunayo 5 nafunyeyo 10 tegala kyegamba kati wali ate abalala nga ye tayingirangako newsroom tayingirangako journalism class naye nga yesanyu lye lyayina nti omwezi gugenda okuggwako nga bino byakoze afunye yesatu kati kitegeeza kikyamagero boddayo n'orewindinga bwe wali otandika amawulire jja neyo gy'otandikira amawulire oyinza okugamba omuntu omulundi gwe gwasooka okukwata obukadde 3 oyinza okuba ali ogguse ku Galaxy oba ku NTV naye ng'ate emabega eno aso gye wayitamu naye kati waliwo omwana azze akyalina ku university waliwo ono omwana ye Brennan yali akyasoma n'osoma ng'alina over Brennan is the guy alioko yali ku TikTok ennaku zo sikyamulaba nnyo but he used to do content of how the teachers act in school, how girls act at school, you know those things and they were telling us he's making money, a lot of money, you know, through his, and he's just doing senior 4. He did through O-level, A-level, mu maaso gaffe. So nga ngezako okulowooza nti beba beera nga bano abaana tebagenze through the hustle most people went through, which is a good thing here and here. How do we enhance, how do we make sure that people don't just stop at this 3 million, 2 million they are making? What about if they wake up one day and they are making 20 million because guys away from here, ba Kabilem, ba Ni, they are making all this money. You know? Mindset y'abaana baffe eteeka okukyuka abakola content creation. Ekyuka nti we must accept that success leaves clues in structure. Bwabeera nga waliwo omuntu yenna gw'otunuulira ng'ali waggulu nnyo above you aba alina structure gy'agoberera. You don't have to reinvent the wheel. Lwaki Kasuku alina zino nze nnina zino? Olina search engine optimization keywords z'okozesa ng'opostinga ku YouTube yo, omanyi timelines omanyi hashtags z'okozesa, omanyi thumbnails z'okozesa, omanyi ne audience yo kye. And that's data. But there is a structure of your content. Bwe banaamala okukyusa mindset eyo balina okutegeera nti they are talents. A talent, it is hard to manage itself. Okitegedde? Omuntu alina talent balina omukolera structure emwetooloola nti kati tugenda kulya ne bamuleetera emmere nti kati leero ogenda beera mu studio essaawa eziti structure. Mu Swangs basobola okumala n'omuyimbi emyaka 4 asooka ategeere routine ya structure mwagenda to become that. Because buli wobeera ng'oli talented nga tolina structure burnout eyanguwa. Musajja wo munoonya Brennan tokyamulaba because olina w'otuuka mu creativity as a creative n'okoma. But what keeps you going is your structure.
babeera balina content olumu gwe barecordinga nga tewabirinako nene bagamba omugenzi radio yakitulaga wano nti bwe yafa yaleka ennyimba kumpi ezisukka mu 50 because he was a golden goose ng'abeera awo ne bakuba tune n'agamba wulira n'ayimba ne bakarecordinga because there is a structure to grab his creativeness. Engeri gye tugenda okuyamba abaana bano one balina okusooka okukyusa mindset bategere nti bwe mba ndi talent sigenda kulya nze kasente ngenda kusasula omuntu agenda okunzimbira socials zange and the companies here nga bakuzimbira socials nina omwana gwe nasanga muna Uganda naye businesses zitambulira nnyo mu Canada mu US mu Australia mu UK ali ku Facebook naye bw'aba apostinga content we amusaako geofencing teri muna Uganda alina mulaba nga toli mu nsi ezo because the structure yategera nti abantu bali wano bwe tunamala okubakyusa mindset ekyo ne kibayingiramu then kigenda twanguyira ffe okuzimba structure egenda okubawa from entry to the exit nti bw'oyingira ng'oli content creator ogenda kuyita mu training eno okumala emyezi 6 kati emyezi 6 gye njogedde waliyo omubuyabuya yagambye ng'awo wonna mu nsomesa ki now that's the problem nti talent yonna the only way gy'osobola okutegeera nti oli munnamagye nti oggumidde ng'oyiza okutekinga order n'oyingira n'eggume noganza amagye nagayingira nina diggu ne bagamba fukamira awo akufukamiza muto ku ggwe naye yalina ranka eri waggulu obwongo bugamba tasijja ranka ekugamba oteeka okukola ki so once you have regard for the office it's easy to find yourself that way basomesebwa okumala emyezi 6 what basoma kutegeera what is the business model behind what you do what is the sustainable model behind what you do mu Luganda mu Lukakwa mu Lunyankole bamala otegeera ekyo batandika okukola ekintu nga bakitegeera bwe batandika okukikola nga bakitegeera kimwanguyira okugamba nti Airtel oba I&M Bank enjagala mbakolera akalango nagamba mugenda kumpa $2,000 ejja $. And surprisingly there are people who get paid. Najogera nga teyeesise ne bamubuuza justification n'aleeta data we n'agamba buli wenkola video reaching abantu bano erimu audience bweti for all the brands nze zendoosinga. That's my justification. Mbalaga numbers zange abantu benjogera bali myaka bwegiti omuntu n'agenda okulobingira nga amanyi kyalobinga the return on investment egenda kubeerayo. So bwe batuuka ku level eyo baba tebakyali excited by comments and shares. Kati challenge yaffe leero akyalo okyogedde challenge yaffe kati leero tukyayagala okubeera ku for you page twayagala views twagala likes twagala shares. I was actually telling some people one of the people benasoko dealinga nabo nga nakajamo YouTube yali Dennis Duke. Is a man called Dennis Duke. Mumanyi ono wembuzi owembuzi n'obumyu mwagala. But the way he is he took his time to build buli kimu nga bw'okyogedde. Olunaku olwaleero Dennis Duke is a guy who drives a very nice car. He's liking, he has set up his life so well. But bw'onoomunoonya ku for you page togenda mulabako. Naye ye yategeera kowa ye ayina abantu bayogera nabo. I tell people nina omwami gwe nasanga bagiyita oba Nakuri yawo ngegayazaawo Nakuri eri Namulonge mu research institute ngova mu kona bo awo wato nagendayo some those days nga nkyali ku red paper waliwo yali ayina okugenda ne banga no you go in his place taliwo biki but I got to understand nga ffe bino twogera mu bayimbi eno omuyimbi n'akwokya yasatwana. You know, I went and the guys were facilitating me with one M. And I'm like, is this for real? Nga tuli used ogenda ku press conference so maybe nabawaye bamwetanga payola ekumi abiri so ne kinzijira mbongo okulowooza nti you know we may be trying to chase something and yet we are forgetting where the real business is. Webale nnyo tuyinza okwesibako views ne likes. Nina omusajja gwe mmanyi agenda kuno sikyamulaba yali nga akola bya bulunzi na bulimi naye nga ndaba abantu abalanga naye NSSF ayina abachina baleeta bitractor
ebyo ddagala smile kufuuyira bukola chemical gabenda bade, but the guy could easily make 300k views on one video. Nenga bogera nola comment ze abantu bali Netherlands. There, can you come and also show you what we are doing? South Africa. One time namulanga against South Africa. A very, very big farm. Ngari okuba mulaga kino kikola be. And I'm like, because ecosystem ye ayogera na buyers ye linkage wakati w'abaguzi n'abatunda. Nti kati ono bwabanga wabya bulimi nnyo ng'alina views bweziti bali abatunda abakola machinery ebyo ne manure oyo banoonya kugaziya katale. Omusajja ono bwabanga ali Uganda ng'afuna sente bweziti muteke mutikita je tumusomese. And the Dutch will do this without shaking their hand. Even the Chinese. N'aba China. Kati omulimi omutuufu ye gwanoonya. Namugamba nze njagala kukuba silage ng'ali ku bungi bwe buti. Namukwano gwange Bulasio faamu ye eri Semuto. Alina enkoko nnene enzibu. Alina kasooli. Naye na bino bi harvester kibanga Sinotrack nga kiyitamu eno bwe kikungula nayiika eno mugundi abitwala nnyo South Africa eyo. Namubuuza lwaki ebintu bino tebiri ku TV n'agamba sigenda bibeeramu bino sibeera mu butaala bwammwe eyo. Naye oyo omwami oyo twamukyalirako nze ne Mildred twayise ne mukyala wange. And we were shocked. Muna Uganda akola ebintu ne mukasirise why? Because ye yategera abantu ba serving. Abantu baffe banategera the niche market. Ne bategera ne ecosystem eba surviving. So because nze ntuuka n'enkoowa. Naye oli omuzungu managing Amber Jefferson. Nangamba now you take leave. Ne batandika okukola ebyo nanga kati ogenda kudda mu bbanga. And I respect it because it's a system. Bobo oli creative okwenkana wa time egenda kutuuka obenga tokyalina kyozzaako. Wateeka okubeerawo system egenda okufeedinga oba gy'ogenda okwadvancinga. Nti kati ntuuse wano. Kana akatale si kyakasobola. It's a small market. Beno nisigala wano nzire Nairobi wali tugeziwe. Okitegera kyenkulaga. Nti oba olabye ekisingawo n'ekiveera mu kubeera nga olina structure around you. So ba content creators balungi mubazimbire systems. Ate waliwo abazadde abali eyo nga they are willing to actually to sponsor their children. Omwana ayingire mu program eyo nga ya myezi 6 amuzimbe agenda ofuluma ng'omwana akola video emu n'afuna 10,000. N'akola video emu like teweetaaga kukola content every day. There are people I know nga bakola content once a week. Nafuna views nga z'amaanyi and all that. So ng'ovudde kuffe abali mu kwogera obwogezi n'ensi, but when you understand the ecosystem nti sente ziva wano amaanyi gali wano brand zenjogera nazo ze zino. I think it's a very Zimba structure, very great discussion. Bw'onookola structure eyo ate nja kusaba tokikola weka. I have learned one thing. Fools compete, winners collaborate. Funa obudde otule n'abantu. Waliwo omuntu ali eyo wano mu Kampala ng'alina space nnene ng'erina mu kizimbe nga talina bye bakoleramu. Ng'asobola okugamba tukole agreement ya myaka 2 abaana bo bajje wano batandika okusoma. Ofune bano bagayi nga ba Isaac oyo ne bamuyita Isaac by the way. Odong bajje bakole structure bayigirize abaana social media akola atya otunda otya kyonna kibenga kiri fully fledged nti ate omwana agenda okuyitamu emyezi 6 okugguka eri nga the return on investment naye agirabako. I think for me now that is where we are going. And baganda affe ffenna abasinga nga bwe tuli. You can do the business of vibes. Well, you can't really get away from it. Mashallah is only temporary. Yes, of course. But when you get the footing, I want us now to move. You know, we just move away from the likes and the views to Rinye. Of course, there are times when it is unavoidable, when you need to, you know, but with the bigger picture now.
And that's why I was telling you, we are trying to build something. Oli omukyalo oli kyenjagala atuulemu oli mukwano go Sharon. We are working on something. Sharon mugezi. Mugezi mulungi. Olina munyiza buli w'omufuna mujje mu show satu. Nakola naye shemu. Naye nagenda olanga ebintu byayogera. Abantu baffe bano kati saawa eno bendi nabo. Bayinza obutabirelatingako mangu. That's why we want we are trying to work on a project that encompasses all of these people, but of course with a wider scope, moving away from the usual that we're trying to do. Yeah. Tujja supporting we tunasobola. Amina. Nange ndi musanyufu okulaba nti bw'ogira Sally, Sally yafa munnaye. You know I hosted Sally on Kasuku Live. Wow. One time. Wow. Yeah, namu hosting actually gundi ye yanzijukiza waliwo kazinu wange yali Bukotaawo. Twakolera ewaka ewafa we Bukoto we yajja. Yajira mu kamotoka kali katininga kano. Najjanga. So she wanted to do an interview about what? I think that is like 2022. 2023 there. Sali yanumye era tusasira nnyo ab'omunju ye ne mu ngeri enjawulo njagala okwebaza ennyo Uncle John Segawa olw'okutukunga because nze nadde sitegedde nti afudde nakufa ninagenza olaba nga Uncle John ankubira n'aŋŋamba waayi bino byatuuseewo nga kibi nnyo naye nakyagadde nnyo nti ffenna twafunye ebbanja okumanya nti abantu abali waliwo naye tulina ababuyabuya waliwo omubuyabuya yaŋŋambye ng'ate nkulaba mba artseeno nga ndaba ne mugamba you totally no siko totegeera nsi eno gyevudde tamanyi bwe weetooloola tamanyi bwe neetoolodde so nga ye yeewuunya okubeera nti naye tomunenya Kyamagero tomunenya omanyi lwaki tomunenya buyabuya nagambako omuntu omu that one of the things that challenge me the most in life, not that it can't happen, but I respect a person transitioning from what, for example, katinga wano wendi, and the next time odamo okundabanga, it's someone cannot think I've been here. Oh yes. You know? Oh yes. So I've seen you Kyamagero with the Salvadors, yes, the Cansimes, with the Expendables, the Mary Roswatas, nga mwine meza mpamvu beti, eriko ebyokunywa, ebiseera byali bya Facebook, nga mwe muliko, everybody wants to be like you guys. Oh God, yes. Then you move from there. You at Galaxy. You can imagine. So if you tell someone you worked at Galaxy, you know what it means. It's a youth station with I don't give a damn. Oh yes. Now then, all of a sudden you moved from all of that. You left it behind. You land on NTV, and you didn't put on the t-shirts again. Notaliko kuba amasuuti notaliko kitegera kyekugamba nejini zange bbiri kati saawa eno waliwo omuntu naye teyakulabako luli so kati bawulira ng'oyogera art you know in his mind tasobola kutegeera nti Kyamagero amanyi John Segawa. My God. Otegeera kyegamba yes ne ku Riverside Theatre twagendanga okulaba emizannyo ndowooza okiraba kati oli baakusanga ne sendi nga munyumya agati you know there are people I've met kati oli n'omugaa nti man kati nga boolaba oli asobola okubeera eri n'agamba sendi njagala kwogera ne Kyamagero oyo agenda olaba sendi ajja esimu kati in his mind anoonya Kyamagero ne sendi. Where do you connect? Ne agenda olya owaayi ojjukira nga tuli ku Riverside and he's like kati abasinga we bagambira muyina emyaka emeka waliwo ekyana eyo ku Twitter kyaŋŋamba nti ffe tuli mugundi tuli mu bagiyita batya mbwe abasajja ab'endagaano enkadde be Bakyamagero Bakuteesa Basendi n'agamba tuli bakadde ng'eddiba lya Bayibuli ne mutereka naye ne mmanya nti owaaye olumu ensi eno twagitomera mangu twalabika mangu ye ndi musajja ndi wa ndagaano nkadde manya omuntu okujja mu b'Efeso n'agamba oyo wa b'Efeso yazze babinkola eyo nene Kyamagero abantu mubanenya Kyamagero you are rigid no I'm not rigid on certain things. Yes, we are conservatives. Exactly. Mukyala wange juzi yaŋŋamba nga gundi afudde Papa Francis. Namba ne mukwano wakalaba Papa bameka ne mugamba bana.
nangamba kimanyi kati mwe nti bajjajjaffe kati kyasooka kunkubirawo kyabadde ayogera naye oluvannyuma nyinga mukyala nga ngambye ndi mukadde nnyo okulaba bapaapa bana naye abeera baalabye sibe yalaba nangamba ye teyalaba ku John Paul yambuza n'okumbuza oba nalaba Thomas Sankara ngazze mu Uganda ne mugamba nalaba wamulaba nali mbeera ku saali mube nedda nangamba bw'oba alaba Thomas Sankara when he came here bana naliwo n'omusajja actually yali asoma mawulire ennaku ezo ku UBC bamuyitanga Andrew Simon Kaweesa nga tusula ku information flats babebe kulu ng'abeera ku saali mube nga fe tubeera ku stretch awo ekitegeeza walaba ne Mandela ngazze wano kati abatuyita abebbulaniya abakadde naye kiri ekyabapapa si kituufu because Pope John Paul oyo omu the second n'olaba Pope Ratzinger eyafa omu Germany n'olaba Francis n'olaba n'ono Benedicto lwaki omubuuka anti ye Ratzinger abo bameka bali bana webale nnyo edda nga bagamba nti oyo yalaba ne bw'okubira paapa essimu nga tekikyuliimu nti paapa asobola n'okufa kati omuntu wagamba nti nalaba bapaapa bana alina engeri gy'akukwata n'abeera alaba oli mukulu nnyo embwezo naye nze nange paapa ndabye bana nalaba Pope John Paul oli mwebbulaniya nzijukira jjajja wange baabaguza obwo bugundi paapa yajja wano oba mu 95 nga nendaba jjajja wange nga bagenda mu 93 bawuuba buno omuntu Pope John Paul nendaba Pope John Paul bwe yafa ono n'amusikira ono Benedict ye Ratzinger n'avaako yabeerako oba omwaka gumu oba ebiri ne balonda Pope Francis eyakutuse kati tuli ku ono leo naye leo nno naye wallo alabika tagenda mwagala nnyo alina ng'ejyampisizamu ekirenzi kyawali yagambye Trump man go slow on me man I can show you what it is saagala kwogera ku by'amadiini anyway taffe mu Katonda mbassaamu nnyo ekitiibwa naye ndi musanyufu naye mpa ekitiibwa bw'oba toli mukatuliki kati nze ndeka nze ndi mukatuliki obukatuliki bwogerako teri abungobamu siganye ku butabwogerako naye bwe mba njogera ku ddiini manyi wenkoma nze ku bukatuliki siina wenkoma genda mu maaso mba njogera ku bukatuliki olumba numba kuba ndi mukatuliki kiringa ku Buganda Omuganda akkirizibwa okwogera by'ayagala kituufu naye omunyankole totalika kwogera ku by'Abaganda omusajja musiraamu yanga Kasuku ku by'Abasiraamu bireke toli musiraamu ojja kukola ensobi naye bw'ogwa mu bakatuliki oyinza oyingira imaamu ng'ate yakwata ku kabba n'abawalina hadithi ya kabba naye wano mu bakatuliki Archbishop omugamba misana nti ffenna tuli balugave be tuteesanga mu kyaki tugenda kwesanga mu kika nja kuyisaamu genda but I'm kidding nga 26 June Ssaabakristu w'ekisomesa kya Our Lady of Perpetual Help Kalambi awamu n'olukiiko oluteesiteesi bayita abantu mwenna naddala ab'ebuloba n'emiriraano tubayita okujja okubaawo okuyoyota Kalambi Mega Fundraising Concert tujja kubeera ku Buloba Parish Gardens era emiryango gya kuggulwawo ku ssaawa 8 ez'emisana tubakoowoola okutukwasizaako nga tuyoyota Sub-Parish y'e Kalambi tulina ebinyuvu ebyokulya ebyokunywa n'abayimbi bangi ddala nga bakulembeddwamu Papa Misa Kisemakula okutukwasizaako osobola okugula VVIP ticket ey'omuntu omu ku $20 eya couple ku $35 ate z'emmeeza tulina eya famire ey'abantu 8 ku $1.5 corporate tables eza $5 awamu n'ezo $10,000 okusasula osobola okukozesa enkola ya MTN Momo akaunti yaffe ya Centenary Bank oba ennamba z'essimu eziwandiikiddwawo wammanga mujje tukole omulimu gw'Omukama yoyota Kalambi So, but anyway, that is Andrew Kyamagero olunaku olwaleero we tutandikidde. Esebo. Kirungi nnyo tusoka tu refreshinga ne tulaba it's been a long time coming. But things are happening in the country. Obululu negwe waliwo nga tukuba obululu. Naliwo. Posi wali ozze. Naliwo endi wano. Tetwakolayo mboozi ya bululu. Nga yali yeetaagisa. Yali yeetaagisa. Kuki? Engeri chairman Nyanzi gye bamulangiriramu omuntu omulala.
So gyakabira ku kisaawa. But have you seen the political events unfolding since January? I think And the way they are unfolding. Nze kyensinza okusanyuka nti tubaddewo nga tulaba transition y'obukulembeze bw'eggwanga naye nga tetulaba. Okitegedde? Yeah. Nti obuyinza butandise okukyuka nga tulaba naye nga tulowooza bwa lusaago. Ejjinja eryanyomebwa ne livumibwa ne likolwa ki muhoozi oyo. Tuzze tumulaba oli bamubanja oba yabanja. Oyo nanoonya Mulimu. Yazze nangamba driver naye naagufuna ng'aleekaana bw'atyo. Noza ayina amunyiizizza omaye omuntu kyekiri kyotugambye nti bw'ogenda okulaba abanene basooka bbawa mmere. Osooka kulya. Bw'okkuta. Olina balansinga sugar levels. Buli bw'obeera n'omuntu akukyalidde ewoomu byonna by'omuwa muweereko ka Fanta. Ekintu kyonna ekiwoomerera asooka asale. Ogenda ofuluma. Abalansinga sugar levels. Sugar levels balance. Nabeeranga ne kibushington eyo ne sammala okweza nenga mbagamba my sugar levels allo nga bagamba akasajja kano nenga nawe mala okunywa ka soda babalancing embozi netambula. So mbadde nkugamba tubadde balamu era tuli mu biro nti obuyinza bw'eggwanga butandise okukyuka nga tulaba naye ate nga tweyisanga abatalaba. So nze nina okulowooza obuzibu tubulina na muhoozi oba na system. Kyekyo. Kankusigira ekifaananyi. Singa okeera ku makya nga muhoozi president mutya abatuula wa. Tovaawo. Buli lwe twogera ebintu bino ofuna akatengo k'Abannayuganda. Beera awo. Bw'okeera ku makya ng'oli Munnayuganda n'ogenda mu ddwaliro ku kyalo kyo nga muhoozi ye president eddagala n'olisangayo ne batakusasuza n'ovuga okuva e Shema n'oyita e Ssemuto enguudo nga nkole n'ogenda n'oteeka CV yo oba empapula ze ez'obuyigirize mu departments oba mu bitongole ebimu ne bakuwa omulimu nga tolina gw'okubidde nga tosasudde. Ne tubeera n'abantu abasinyiziddwako nti amannya gaabwe gali mu bulyake ne bakwatibwa n'ebyabwe ne biboyebwa ne biddira abantu. Ebyo byonna ng'abikola ye mukulembeze mu thinsis gye nkuwa nga ye muhoozi olina obuzibu. That's my contention. Omuntu agenda okukulembera eggwanga ng'asobola okulwanyisa obulyake ng'asobola okulwanyisa obusosoze mu mawanga ng'asobola okukakasa nti eddagala erijjanjaba maama wange ebweyogerera ekirinnya gye riri nga nsobola okubeera Munnayuganda ne ŋŋenda n'ensoma ne ntandikawo omulimu gwange ne nsasula emisolo nga ndaba gikola ne nkwata empapula zange ne nzitwala and I apply for a job. Oli n'atasinziira nasoma naani nakulirawa ndi wa kabira ki nampa omulimu n'enkola. Omukulembeze mba mulinako obuzibu? Nedda. That is what I'm seeing. That we have a system that works for all of us. All of us. Muhoozi bw'abanga ye system gy'agenda okuleeta ng'ekolera ffenna. Twetaaga tuve mu feeling. Buli lw'obeera mu feeling you avoid facts. Nze kyenkusigidde ekifaananyi kyekifaananyi ffenna kye tulwanirira ye Uganda etugatta nti nsobola okukeera ku makya n'enva wano ne ŋŋenda and I apply for a job oba mu public service ne bantuuza aptitude test ne ngiyita ne bagamba Kyamagero ogenda kukola Mitooma ne ŋŋenda ne nkola ate ne mbeera Munnayuganda omwerufu ne nkolerera eggwanga lyange ne bampa ze bansasudde mu ze bampadde ne nkwatako entono ne mpalinda ne tutandikawo ka business ne tuba ne sustainable household income ne twekulaakulanya nga butwerera n'abaana baffe. Buzibu ki obuli mu mukulembeze bw'atyo? Sibulabawo. So transition egenda mu maaso nze mu ndaba eyange yatandise okujja nti omuntu ono ekifaananyi ky'abasiigira kikyamu. Mufune obudde musome Muhoozi. Ekifaananyi kyabawa kikyamu mulowooza weewe mulowooza lyawo tategeera
oyo musajja amanyine music waliwo video emu baba ali bombe eyo ng'omukulembeze abayitamu ali mu kulambula parade bandi nebaako yayimirira okuba bwe yajja okwogera n'agamba siddangamu okukiraba ng'omukulembeze alambula parade bandi n'esirika n'agamba aliwo n'ennyimba ezimu koodi ne tooni gye muzikubidde size ezo kati omuntu agenda ku details bwe zityo bw'oyinza olowooza abikola mu ngeri y'abamagye na biki naye olina okutuula nsi ne weebuuza lwaki atuguza kifaananyi kino menta we yaani buli bw'onoonya omuntu yenna mu bulamu okumutegeera noonya menta we yaani menta w'omusajja ono si kitaawe kojjaawe ye buli kyakola atunuulira nnyo ankopo enkola ye yeeriwa lwaki ewa ankopo kino kyakola ekisooka bano yabasiba abali balowooza tebakwatibwako na insulating abantu abamwetoolodde nti wonna w'ogalinnyiramu ne tukakasa nti ogalinnyemu kikulya kati ye ebyo byatunuulira kitaawe amwigirako bugumiikiriza na time factor because kitaawe mukugu mu kulinda bw'oba tolina kyosobola kuyiga ku Museveni muyigeko kye bayita eggwiiso musufu muswame omukola byonna n'asirika walaayi ng'oteekwa nga wabadde ateeka kunyiga n'agala ne mukwatemu onindeko wali mu koona awo wootasuubira kukwatamu n'ajjamu pini nga ne ku endi olabawo baŋŋambye essimu ezabadde zivuga okuva ku gundi awo okukirano ku feeyawe naye nga waliwo n'emu ekwata nga buli gye bakuba ne direct line ate kyakwatibwa nga pini agijjeemu so tuli mu kulaba transition ate tukitwala ng'ekyokubalaata nti tufunye abavubuka abayingidde ofiisi nga bato balina ideological grounding munnange oba tonnatandika kwetegereza gavumenti oyinza olowooza abagikolamu basiru bagezi tunuulira buli commissioner ne director mu gavumenti wano you'll be shocked they are brilliant brains naye obuzibu bwa gavumenti zaffe nti tezoogera nnyo bye zikola because si mulimu gwabwe gavumenti erina kuteerawo mbeera okole ekyetaagisa so embeera nze gye ndaba mu ggwanga wano baatandise okurikuruutinga abaddako okuvuga agenda y'eggwanga lino era ndi worried nnyo nabadde ndi mu saidi z'emasindi eyo nina omusirikale gwena meetings bamuyita birungi akuuma mu Kibaale Forest Park yakutumidde nnyo n'agamba ofuna obudde olambule ensi yo mukyala mulungi ajja kundaba owookubiri yabadde gayi bamuyita Mike akola mu mafuta ey'emasindi naye yantumidde naye yakutumidde nagamba ndabira Kasuku mune bwe bandaba balowooza nkulaba nnyo baza tusiiba ffenna balina obuuza Kasuku omuleseewa nti ali mabega wajja nabadde njogera ne Mike oyo ne mugamba ekisinga okuluma mu Uganda nze nga nze nti Uganda tugenda kutuuka ku level takinga off nga bannayuganda abasinga basigadde nga tebali ready nga tetuli ready nze kye kisinga okuneeraliikiriza nekijja kwetaagisa okufuna obudde weekennennye nnyo abantu ku kyalo kyo buli we bakusanga balina kye bakusuubiramu ate bo kye basobola okwekolera naye nga tebaagala kukikola tuli entitled tetwagala kukola bintu ate tulina omulembe ogugamba nze saagala kumenyeka so bingi ebigenda mu maaso mu transition eno naye abasomye basomye Kasuku bannayuganda basomye people have books bannayuganda be basinga okuyimirira be bayimirizaawo ensi ez'enjawulo mbulayo nali mu Australia eyo waliwo app bagiyita MyGov ya government ya digitalning munnayuganda munnayuganda mutuuze wose yagidesigning bagiyita MyGov natwala eno njogera nemugamba ni lwaki ebintu toddewo waka n'obikola n'agamba it's hard to penetrate home system namugamba I hear you but we need to serve our country. We can have different ideologies
nga gwe wanchuukachuuka nga nze ndi wanchuukachuuka oba nga nze ndi NRM bandu ba PPF tulina obuvunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe. So kikwetaagisa gwe nga munnayuganda okuzuukuka nti bino byonna ebigenda mu maaso okukyuka gwe bikulekawa nga bihappeninga. And that's a very pertinent bikulekawa kituzaayo ne wali wembadde nkunnyonnyola nti anoonya views ne likes ebintu bikyuka obiraba mu maaso go gwe ssaawa zino bosiiba oyogerako bali mu maaso go. ekyo kyenkulaga nti gwe ogoba comments and shares oli agoba views naye nga lw'omuntu ateekayo video ba post netafuna likes zonna naye neefuna reaching eri deeper than what meets the eye because eno back end obeera obiraba bulala. So ebigenda mu maaso nze ndowooza bya bufuzi naye waliwo tuli mu transition mu butamanya. Kati mu bino byonna yo opposition yesigalawa. Opposition erina okusigala ng'ekola omulimu gwayo okusoomoza gavumenti okutuwa ebigwanidde n'ebisaanidde era njagala obbebaza opposition bakoze nnyo naddala Ssenyonyi. Oh God, muganda wange oyo yayiwawo omubiri let me tell you bw'oba teweetooloola ggwanga lino toyinza kumanya abasajja abo lwaki babeera bakambwe nnyo. But I've traveled this country the whole of it and I've seen nti olumu gavumenti yeetaaga checks and balances naye bwe tuzikola bawulirize. So opposition egenda kubeera ne challenge nnene nti omuntu addako entambula ye ya myuba tali kiriya leero ajja n'agamba mutyaba alinga kino nkya n'agamba ne mulowooza mutyaba ddala akifaanana nemuddookwo nemuloba like alina mmodo gy'atambuliramu eri tactical kijja kwetaagisa akabanga okutuula. Ekirala kye nasinze okutegeera bannayuganda tunyooma abantu abo naye ate bo tebatunyooma. Okitegedde gw'osobola okutuula wano n'onyooma Muhoozi naye ate ye takunyooma. Osobola otuula wano n'onyooma Museveni naye ate ye takunyooma because amanyi osobola okufuuka essaawa yonna osobola okufuuka. So engeri gye badiiringa naffe with a clear mindset and rationale nti these people can turn out to be this. Those kati ekyo mutyaba okitegedde. Actually I've been explaining it so many times. Nga abitegeera mutyaba abitegeera mbadde mannyonnyola nti lwe twagenda I've been to State House in Nakasero ne Kisozi ku ranch ya president but the things I saw especially ku ranch I saw President Museveni in 3 parts. Yes. The one who sits behind ng'atudde eri maaso n'atunulaba ati n'atwetegeeza n'atikako that camouflage nenda president ng'azze wano ali like okay let's get done with this ebifaananyi ne bivuga. Then I've seen him when the cameras have gone off. It's like, are the cameras off? Yes. How are you? And everybody's like, yes. Naye gwe luli wajja wano n'onnimba biki naye kale gwe tujja ebyo tujja kutunuulira. You know, like you're talking to your father. A human being, yes. Kati kyandeetera okulowooza era abantu ne mbagamba nti wano mu tenti nga mwogera naye oyinza olowooza bw'ofuluma wali ogenda kumugamba ogambe muzeeyi sooka olindeko osanga abasirikale wano n'ebiri wano. Naye mbagamba nti ffe tuyinza okuba twogera Museveni naye nga tetumanyi kye kitegeeza bw'oyogera ani ku kye nalaba wali kati kitegeeza nti kyogambye kiri nti ye tatunyooma amanyi amaanyi gaffe we gali ne kye tuyinza obbeera naye ate ffe tumulabanga yazze n'ayogera y'amanyi. Wakyasinza okubeera obuzibu and njagala otunuulire ennyo mukyala we ne muwala we Natasha. Basobola okuva ewaka bombi mu mmotoka y'emu naye we batuuka ku mukolo we bamulinze ng'omukulembeze oluggi lwa sayidi eri mwali ne baluggula Natasha atta ebigere mukyala we atta ebigere oba olumu ye yamulinda because eyo capacity gyayingiddemu etwala obulamu oba ewa obulamu. Kibanga taata mu maka awa omukisa, is a priest. Taata mu maka abeera ne beast mode. Mukyala we gy'atwala n'agamba kati avuddeko bino byankya
tata maka abeera mwagazi ebyo byonna bika bya muntu atya naye ng'akyusa kkala kikyamu okulowooza nti kitaawo olw'okuba ng'akusikira tasobola kuwa luyi naye gwe omujinya kubanga gwobeera olowooza nti ate anankola ki ye kitange naye ng'ate kitaawo alina right okuzaalukuka agamba oyo namuta so mu bigenda mu maaso mu ggwanga in my thinking is there is a transition one secondly njagala tulekeraawo okunyooma abantu betunyooma oba kuva ku kyalo paka ku national level tandika okutunuulira buli munnayuganda nti asobola okufuuka ekintu bw'onookola ekyo ensi ejja kwanguyira. And I think one of the most important words ze nafuna kutaama n'emirundi one day waliwo guy eyajjaawo tutuddeawo ku Joyce najja bannange alina by'ayogera mirundi n'amufubutula 10 ne mugayi waki omugobi abadde ndowooza abuze n'angamba Kasuku in this world there is nothing like coincidence. Abulira wano waki abulira wano nanga tekisoboka nanga tokkirizanga kintu kubaawo nolowooza nti kibaddewo obubeezi there has to be era yangamba nti waliwo abantu abamu nti olaba kati nga bakulembeze baffe wayinza obeerawo meeting egenda mu maaso olina avaayo naga ffe twakoowa dda era biki omukulembeze ayinza osigala ng'aseka naye bakuteekako amaaso oyinza okwesanga mu myezi 5 oli mu maaso ge but you're well profiled. Obusungu bwo buvaawa. Does he mean it? Does he not? Is he dancing to the gallery? Is he not? So the first, I think most of us pick up on that. Ata abazungu bo babikola nnyo. Omuzungu, I think because it's in their education system, I don't know. Omuzungu nojja obuzi. Olaba omukazi w'omuzungu oba omuzungu nga mukazi w'omuzungu. Actually Sendi yali aŋŋamba. Omukazi oba abaddeko e Bulaaya akubuuza lwaki mu relative bonna azze wano. No, anti ono relative wange kajja asula wano. Lwaki mu relative bonna azze wano. Okay, what is the relationship? Nti ono mukwano gwa muganda wange nanga something is wrong. Bote babikiririzaamu balina ne limit we bakola nti ono gwe wakuzaala naye oba gwe muva mu taata y'omu ne maama y'omu. N'obuyambi babuwa ne bubaako ebukoma. Because tebaganya bwe twogera ku bannange bannayuganda abawasizza actually omuddugavu abatawasizza muzungu aba afumbiddwa. Abatawasizza ekyo ndi kinnyonnyola lw'olimpa chance because obwongo bw'omuddugavu bagenda ne babusiba mukyala wo nga buli kaseera sisitimu yaabwe eri very cycle kijja kwetaagisa ebbanga okukituula okukisoma nti omuddugavu ajja n'awasa omwana waabwe omuzungu naye ng'omuddugavu yakola ennyo ne bakola amaka naye bwe bazaala abaana bano babeera nnyo ne jjajja mukyala ku sayidi y'omukyala jjajja mukyala oba jjajja mwami yabajjayo ku ssomero yabatwala mu basketball yabatwala mu kuwuga gw'oli bize ate omukyala wo n'akikulaga nti gwe beera bize bino ebirala tofaayo I got you. Oli awangala ennyo n'abaana gwe omuddugavu toli nnyo n'abaana bo nti singa ebbanga lituuka nga waliwo divorce abaana tebakulinaamu nnyo kyokka nga gwe osinga obbawa kyetaagisa omuddugavu asobola okutuula n'alaba ekintu ekyo mu ngeri yaffe naye bw'okyogera ng'oli nabo bagamba actually you're racist oba tobaagaliza naye nga bakubbako abaana ng'olaba. The affection, the love. The kids will attach more with your father-in-law, with your mother-in-law, with your in-laws, ba uncle bo, okusinga baganda bo ne baganda bo, saidi yo. Abana ne kasita baweze emyaka 15, divorce awezisinga wezibeera. Shu! Kati abaana taata n'oba toli mu bulamu bwabwe bakuze tebakulaba mu zi swimming, bakuze tebakulaba mu homework, jjajja yabeerayo, mama bwagamba bugambi twayawukanye ne Isaac, agane edda baleeta wano gwe genda okole, system esigale mu kushyoninga, ng'oddayo ku zero. So, kitwala ebbanga okukkiriza nti omusajja omuddugavu yawasa muzungu.
baba bamuwasa era n'ebikolwa obiraba. Ojja n'omugamba Isaac kiriwo ekiti n'agamba nayogeddeko ne madaamu tasalawo because staff gyaliko si yaabwe. Netasobola kiraba kikutwalira ebbanga okimulaga n'omugamba nti naye wali obaddeko ne weebuuza lwaki omala emyaka egisukka mu 5 nga tokutte baana bo n'obatwala wammwe mu Uganda oba e Kenya oba e Congo oba wa because bakussa mu system eri looped nti gwe buli kaseera kola because mentally you are an economic immigrant. Wagenda kola ki? Kola. Katawo ne bakuteeka awo. N'okola n'ofuna zimogeji n'ozisasula ne ziggwayo. Abaana kasita batandika olingiza mu myaka 15 now 12 mukazi atandika owe sikutegeera gwe n'oyingidde emeka oli mwaga 5 nga divorce eruma omusanga ali ku train station anyenya mutwe bwati bizibu abasinga we bafiira n'ofiira awo. So si kibi okubeera nga twagala abanamawanga naye ofangayo nnyo okukwata abaana bo mu buli oba summer break n'obazze wammwe ne balaba obuwangwa bwewammwe. They must have something they know about you. Ne bw'obeera maama ng'afumbira musajja muzungu excuse me funa obudde okomewo ku butaka gye bakuzaala obeeko embala z'obateekamu because embala bali ze baba bateekamu zibeera za jjajja mwami ku sayidi ya mukyala. Kino kitambula. Kale tugenda kusooka tutambulira awo weewaawo be tuba tusobodde tugenda kukola part 2. Amin. Kuba mbeera gyajo ne tukola ka introduction kano we touch base over so many things. I know kakalubamukko oluusi but we need to hear some of these things. We need to begin having honest and comfortable conversations. For now mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitisita bibiya mu detergent waliwo banagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannaye